Okusinziira ku Patrick Amuriat akulira FDC, poliisi yasoose kugezaako kumukwatira ku woteeri gye yabadde agenda okusula oluvannyuma lw'okukitegeera nti woteeri y'emu wabadde bategekeddwa olukiiko olw'abakulembeze ba NRM. It is extremely disappointing that the DPC Mr. Bedi came and accosted me, questioning my presence in Amolatar town as if I am not a free citizen of this country. Ono ategeeza nti n'abamu ku bantu be byabadde nabo balemeseddwa okulinnya ekidyeri okutuuka mu disitulikiti eno. Our team has been stopped from driving their vehicles into the ferry because we had a team of women, our women league, intended to visit Amolatar today. They intended to go to hospital and one school. Wadde ng'omukolo gw'okuggulawo wofiisi za FDC empya gwasobodde okugenda mu maaso, emikolo emirala poliisi teyagiganyizza kubaawo. Wano abawagizi b'ekibiina kya FDC bwe baviiridde mu mbeera ne batandika okulwanagana ne poliisi olw'okugezaako okugomba obwala omukulembeze waabwe. Babamu ku bakulembeze mu kibiina kino bawakanyizza ekya poliisi okubalemesa okukola ebyabaleese. We decided to do this as FDC party to mark our day, meet our women, talk to them, meet the girls, talk to them, and then eat food and go away. So you can see the situation here. The whole venue is surrounded. We've taken away all the seats, chased away people, which is very uncalled for. Because now we were doing our duty as an office, as the party, to open an office in Amolatar. And Amolatar people are so good.